Ekikwekweto kino kikulembeddwamu ssentebe w'ekitubulu Kulumba Kamisi era nga bakwatiddwa mbaddemu n'abaana abataweza myaka 12 era nga bano babuuseewo na kibooko. Ssentebe w'ekyalo kino abadde wamu n'abakulembeze abakoze ekikwekweto kino bagambye nti waliwo abantu abadde bayitirizza eddalu n'emputtu ne bagaana okuwuliriza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Bano bagamba nti bakikoze okuyambako poliisi ku bantu abagaana okuggalawo ebbaala ezikola nga tezinnakkirizibwa. Bo babadde bafudde bakiwaji nga tebaagala kuwulira bye twogera, bagamba mbu chairman atuleekaanira, vice atuleekaanira. Ssentebe Kulumba agambye nti ensonga eno bagyogeddeko enfunda nnyingi naye ng'abatuuze tebawulira era ng'ensonga eno bagifudde ya byabufuzi nabo kwe kubagugumbula. Twagala twekolemu omulimu tuyitemu abo abantu ddala abo abalina amabaala ng'abamarwa abatunda amayirungi bwe baba baagala okukola bizinesi yaabwe bajje omuguzi ajje agule agende. Kyokka oli akuŋŋanyiza abaana b'abandi tebalina na masiki. Kubasangiddwa kubaddeko abanywa amalwa abazannya puulu wabula nga bakuŋŋaanye nga kino kikolwa kikyamu era mu bibonerezo ebibaweereddwa mubaddemu okubaligita emigobante nga n'abamu balabiddwako nga badduka. Babakulembeze bano baweze nga batagenda kukkiriza abantu kufa olw'obulagajjavu nga buli muntu alina okwambala obukookolo, okwewa amabanga, okozesa sanitayiza n'ebirala byonna nga bwe birambikiddwa Minisitule y'ebyobulamu okusobola okwewala okusaasaana kwa ssennyiga korona. Naye leero ekikoleddwa kinsanyusizza ndowooza buli muntu yenna ajja kuba akigoberera. Ensi ekirabye nti n'obwe twaba nga tulina action gye tunatwala okusinga eno tewajja kutubulaminga. E Masaka, poliisi ekkakkanya obujagalalo ng'ekulembeddwamu Watoro Rebecca ekedde kusalako kikuubo ky'e Masaka n'eragira abasuubuzi okuggalawo bunnambiro. Abasuubuzi bano babadde beewozaako nga Pulezidenti bwe yaggala ekikuubo ky'e Kampala kyokka wabula si bikuubo byonna mu Uganda kyokka bakanze kulaajana nga buteerere. Kulembeze yagamba kuggala ekikuubo ky'e Kampala ffe ab'e Masaka eno nga ffe abatunda kyakala lejjalejja tetwaggalwawo. Bulijjo mujja ne mutusanga nga kiri bize naye kati wakyali buli district eyingira buli wamba ataddewo omusanvu kati abantu abanakwasa mujjamu banavaawo. Neffe bali badde batuleka kubanga tetukyalina n'abantu betuguza. Buziba n'okuziba nga tofunye ssente ate ogende waka okoleyo ki kuyomba biyombi n'abawaka. Abasinga balabiddwako nga basibako emu ku maali yaabwe era bwe twogeddeko nabo bategeezezza nga bwe basobeddwa eka ne mu kibira olw'amabanja agabali mu bulago. Kansireka ebyange byonna ngende mu kyalo wasikyalina mulamwa mu kibuga. Ekibuga kitulemye era landiroodi ngenda mukwasa ennyumba ye mu butongole manye nti sikyalina kibakuba ne landiroodi tugenda kukomawo nga landiroodi batubanja tetule tugenda kujja ssente z'abalandiroodi wabbeza bazaagala banka zitubanja tutukolera mu banka. Tuli emmere yalema emmere okututuukako kati ssente ze zinaatutuukako. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omubaka wa Nnyendo mu Kkongwe ng'era yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament olunaku lw'eggulo yasiibye asomesa abantu okwerinda ekirwadde kya COVID-19 mu butale bw'e Masaka kyokka nga poliisi mu kitundu kino teyamuganyizza kumalayo butale bwonna. Masaka mu Buddo ne tukomawo ababaka ba Parliament naddala abava